tusoboka kufundikira Ssemazinga wa Africa nga ne Uganda mwotitwalidde ffe tuyimiriddewa ku nsonga za Israel ne Palestine. Kati nga tetunagenda awo omukyala Helen Nante Zakawesi wali ku parliament yeebazza program n'abuuza nti is it possible for Palestine to be wiped off the face of the earth, nti kisoboka Palestine okugibwa ku mapu y'ensi. Njagamba nti tewali kitasoboka, abantu basobola okusigala ku nsi ne mubeera nga temulina geographical locus, nga nemubeera nga ku mapu temuliko, nga we muli mmwe Abapalestine we muli naye ekifo, kubanga obasanga actually mu eggwanga lya Jordan bannansi baayo, si bannansi, abatuuze baayo abasinga obungi ba Palestine. Abapalestine basinga bannansi bagendayo mu buwaŋŋanguse e Jordan. Omupalestine asinga munnansi we Jordan obungi mu Jordan. Kati kyangu nnyo oli aba Donald Trump nti Gaza tugizimbemu zi wooteri. Kale nno okusigira ekifaananyi Hamas kyeyakola, abantu abasinga balabanga Hamas kyeyakola ekyobugwi bw'eddalo ng'Oktoba 7, 2023. Naye Hamas egenda okukola ekintu ekyo amawanga ga Buwalabu gaali gatandise kye bayita normalization. Saudi Arabia, Qatar, UAE gali mu nti okuzzaawo okuteekawo enkolagana eya bulijjo ne Israel nga balinga gwe batalinaako lutalo, kuba kibakakatako okubeera n'olutalo ku Israel ku lw'abawalabu bannaabwe basiramu bannaabwe Abapalestine. Abapalestine mulimu Abakristo bangi, naye bali batandise okuzzaawo enkolagana. Kati Hamas kye yakola yalinga nga mulina omukolo ewamwe mukulu mpinga nga mulina omukolo. Kati muyinza okuba nga mulina omukolo ewammwe, kati nga mulina owooluganda omutamiivu nga mwamusibidde mu nju, kati abwatolokayo najjagwa mu keeki n'alangirira ensi nti bannaye nange wenkola eki wendi temunneerabira nange wendi. Hamas kye yakola era kasita yalumba normalization efforts zonna zaakoma, era Saudi Arabia kigenda kubeera kizibu olwaliro ku Israel byekola. Tugenda Saudi Arabia ebakuzzaawo nkolagana, ebakuteekawo nkolagana Israel yalinga akulembera amawanga ago gonna. Abapalestine kaali kaweddemu, wadde Saudi Arabia agamba nti mu kuteekawo enkolagana eyo yali ayagala nti eggwanga lya Palestine be recognize, naye Saudi Arabia yeebuzaabuza ekyo tekyalimu mu ndagaano. Mu ndagaano Amerika yali akivuga Saudi Arabia nga bw'olaba eggwanga lya Israel ne mubeera nga mukolagana mu mbeera ya bulijjo nkwennyonyi za F-35 ye Saudi Arabia kye yali asinga okwagala. Nnyonyi za F-35 ye nnyonyi esinga obwakabi mu nnyonyi ennwanyi, mu nnyonyi ennwanyi za Amerika. Eggwanga lyokka erina ennyonyi ezo mu bitundu ebyo Israel. Era ezimu ku nnyonyi ze yakubisa Iran. Saudi Arabia zaagala kyokka Israel tekkiriza, teyagala muntu mulala yonna mu kitundu kufuna nnyonyi ezo. Kale nno Madam Helen Kawesa kyangu nnyo eggwanga lya Palestine okusangulwa ne lyerabirwa, abantu bayo ne bafuuka ngomboze ngo basangeyo Misiri ne wesanga eryo naggwanga lya Israel nga mulimu n'abantu Abapalestine, era ne mu Israel mulimu Abapalestine, era mulimu n'ekibiina eky'Abawalabu nga Abapalestine naye nga bakiika mu parliament ya Israel. Era Israel kyeyagala ebitundu ebyo byonna ebeere nga Israel nga tewakyali wadde mbu simanya wa Palestine. Kale nno kisoboka. Kati wetudde Ssemazinga wa Africa ne Uganda nga ngitwaliddemu tuyimiriddewa ku nsonga za Palestine ne Israel. Kakati Africa amawanga agasinga gakkiriza dda era galabawo Palestine ng'eggwanga. Naddala eggwanga eri gamu ku mawanga agasinze okuyirawo Palestine omubiri naddala mu biseera bino
baliyita ggwanga lya South Africa kubanga Mandela yalireka aliramidde nti obwetwaze bwaffe bubeera tebutuukiridde okutuuka nga n'eggwanga lya Palestine lifuuse ki eggwanga eryetengeredde. Amawanga gokka mu Africa agatalabawo Palestine nga ggwanga nga tegalangiriranga nti Palestine ggwanga eryetongodde gali abiri gokka, Cameroon ne Eritrea. Ate ekyo tebakijja ku mutima, kiri transactional olw'ebyo bye bajja ku Israel. Amawanga ga Africa gonna era galina bye geeguya ku Israel. Era ne Israel erina ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu, tebali ku mutendera gw'omuntu nti olw'okuba olabyewo Palestine gwe tetugenda kuddamu kukolagana. Yasigala wadde amawanga ga Africa galabawo Palestine, wabula era erina enkolagana amawanga ga Africa mangi. Amawanga ga Africa mangi wadde galabawo Palestine naye ate gatambula kannagi gegendereza nnyo olw'ensonga nti Israel bamujjako bingi. Amawanga agamu nga mwe muli ne Uganda. Israel etuyamba nnyo mbyokwerinda. Olwayinza okuliza n'agamba nti ogamba Uganda kale kangambe gavumenti ye Uganda. Ekimu ku kyo gavumenti ya Uganda ku byejja ku Israel waliwo software bamuyita Pegasus. Software yoyo Moneto yakubako story emyaka egiyise. Software yoyo aketta mune bambera mu WhatsApp group nga muliyo basatu. Bye mwogera ojja kwewuunya nnyo nga bakututte mu safe house. Bakulage nti olaba olunaku bwe ruti mu WhatsApp group yammwe mwali mwogera kino. Ogambe nti omukufa abasatu ani yatuwaayo tewali abeera yabawaayo. Software wa Pegasus asobozesa government okutegeera bye mwogera mu WhatsApp group yo ne bwebeera nga terinayo mbega. Oyo software Israel yemuguza government ezimu mu Africa. Israel nungi nnyo era nnyinza okugamba nti ndowooza be bakulembera mu tekinologiya w'okulima. Abaisirayiri basobola okulima ku lwazi n'osangako kasooli n'ebijanjaalo. Era kigambibwa nti waliwo jjeno wa Amerika omu olunaku olumu yali mu nnyonyi nga bamulambuza eggwanga lya Israel n'aseka n'agamba nti bulijjo biki bye mulwanira, bino bye mulwanira n'Abapalestina, eriyo ettaka lye mulwanira eryo ddungu. N'Omuyisirayiri akulaga nti wabadde eddungu mu myaka 5 osobola okusangawo kiragala ng'ebirime bitinta. Kati amawanga ga Africa era bw'oli abamu ku bantu abaali bawambibwa mwalimu n'Abatanzania nga abaana abo baali bagenda kuyiga bya bulimi. Kati amawanga ga Africa geeguya nnyo eggwanga lya Israel mu nsonga ezo. Wabula bw'ojjawo ne waffe Uganda, President Museveni mwezi gwa June yafulumya ekiwandiiko nga Israel gaba buguma ne Iran. N'alaga nti mu buzibu mu Iran muli bintu bya busiraamu, naye ng'ekiwandiiko ekyo kyali kiraga nti Uganda tukkiriza nti eggwanga lya Israel lirina okubaawo ate n'eggwanga lya Palestine niribaawo. So ng'era eggwanga lya Uganda tulina akakwate k'amaanyi ku nkaayana eyo. Ojjukira bulungi mu kulumpinga mu mwaka gwa 1976 abasajja aba West Germany, abasajja aba East Germany n'aba Palestine bawamba ennyonyi ey'Abayisirayiri banoonya gye bagiteeka. Amini abagamba nti mugisuule wano entebe. Amini yeefula mbu yali makati mbu ali awo naye bo Abayisirayiri nga bamulabye edda nti gwe bano babudamizza budamya. Bakola operation gye bayita Operation Thunderbolt eyavaamu firimu gye emanyikiddwa nga 90 minutes at entebe. Balumba banunula abantu baabwe. Era operation eyo Thunderbolt mba komando abaalumba, komando yekke yafiiramu ye yali omuduumizi w'abakomando waabo
yali ayitibwa Jonathan, mu luzungu gwe tuyita Jonathan Netanyahu, ng'oyo ye yali mukulu wa prime minister olwaleero aliko Benjamin Netanyahu. Kale no Uganda bw'oba onyumya ku nkaayana eyo makkati awo tusangawo. So nga juzi mu musango South Africa gwe yawawaabira Israel, omusango gwe South Africa gwe yawawaabira Israel mu kooti y'ensi yonna, International Court of Justice, omulamuzi yekka yasalanga Israel terina wadde omusango. Abalamuzi abalala basalira Israel wano ne bagisalira wali nga gugisinga. Omulamuzi yekka yasala nga Israel yali terina wadde omusango yali Justice Julius Sebutinde. Sebo embozi tebankadde. Ssaabasajja Kabaka awangaale.